Oza social media ono alimetwononera nnyo budde kubanga omuntu gw'otatudde naye nti ajja kwogera omuddemu buli omu atule n'asindika byasindisa oba byamagezi oba si byamagezi tutuule wamu tukole ebitugasa tuve ku social media. Olaba omusajja wa NUP ono azze wano n'agamba bamugamba mbu wano waliwo ekkomera tusibirawo abantu tekisubuka obeera otya n'ekkomera awantu bwe wati oba omusibirawo yaba akukoze eki. Fe tusinziira wano kugenda kuweereza security bweru wano tewali kooti tewali komera bw'oba oyagala bakusibe genda eri ku poliisi e Kawempe n'awalala ne mu makomera gye basibira abantu abaziba emisango ate nabo nga bayise mu kooti naye tetusobola kubeerawo nti tukwata abantu ate tubaleete wano tubasiba wano tusinziirawo eno beesi tusinziirawo tutwale obuweereze bw'ebyokwerinda ebweru tukoma wano kulya na kuwumulamu katini nga tuddayo wali ebweru. So sigama nti barracks eriawo nti bikya eno besi tusinzira obusinzizi teri komera teri ebyo balimba era omusajja wa NUP omunyonyodde era ne mulambuza n'alaba era akkiriza nti wano ebyo basoma ku social media bibeera bikyamu. N'ekyokubiri nze nga kamanda sisobola kubeerawo mbunina omulimu gw'okukwata aba NUP mbakwatira kibankoze eki. Fe tukwata babbi tudusa bassi abatambula n'ejjambi ekiro ebiso magalo oli mu kunywanja gasaawa 7 ekiro oyagala bakulekereki olina ogenda mu kkomera ne wennyonnyolako lwaki agamaanyi g'onyoonya mu nja gasaawa 9 ekiro kiki tulina okutwala poliisi ekubuulirizeeko eyo gy'emirimu gyaffe. Tosobola kubeera airtight 100%. Naye bwe tugamba nti kati game okugeza nga embeera y'ebyokwerinda mu nnaku zino enkulu bwe tuba twakoze 80% oba 75% nze embeera musanyufu tuba twakoze. Tosobola gamba nti ojja kunyweza buli kasonda abayayi kati abayayi nze mbazaala si nze nzaala abayayi bali ku street ate sinze nabateekayo okiraba naye bwe mba nkusanze nkulagirira bulungi n'enkutambuza bulungi n'enkutuuza ku police station n'ogira ng'obeeraawo. Ennaku zino enkulu Kampala abadde wa mulembe nnyo temubadde incident mbwe eryawo etukanga okuggyako nga luli bwe mwawulira ekya pasitondo gwe baali baagala okukuba amasasi omuntu omu n'afa naye awasigadde tubiiseemu bulungi. Abasirikale baffe babadde bampisa nnyo bonna ne poliisi nga tukolera wamu babadde basaale nnyo balaze empisa balaze determination okweweerayo ddala ne bakolera ddala emirimu nga tebaddirira era osanga lwaki ensonga eyo lwaki tusobodde okubeera ab'emirembe mu nnaku enkulu zino era tuli basanyufu okulaba nti bannayuganda abaagenda up country amaka gaabwe gasigadde nga gakuumibwa ababadde kuno basigaddeyo nga nabo bakuumibwa bulungi n'ebintu byabwe era twebaza Katonda okulaba nti yatuyisizaamu bulungi nga tewali incident z'amaanyi era y'ensonga kuzimu kwezo kyova olaba wano olwaleero nayise bakamandazi bange bonna ab'omu operation Tokora ne mukama waffe deputy division commander najja RCC abaddewo aba LC babaddewo ne tufunawo n'abalala aba local councils abaddewo ate aba local council basinze n'okunsanyusa bazze bonna ne bali abavuganya gavumenti babaddeko wano ng'aba NUP mbalabyeko wano aba NRM webali abatalina wewagwa webali ba independents. So tuli basanyufu kulaba nti fe Katonda abadde atuwadde omukisa buno nga UPDF ne police fe ebiri tebitukwatako nnyo bona bajja kasitobo oyagala mirembe jangu tukwatire wamu tukuume Kampala ne bannaffe gye bali bakuume n'abalala bakuume n'abali e Congo bakuume n'abali e Somalia bakuume regioni eggwanga district ekyalo fena nga tutambulira wamu mu mirembe era tuli basanyufu okulaba nti n'olwaleero tusobodde okutuula wano ne tugabula bannaffe nammwe ab'amawulire ne mujja Katonda yeebazibwe.